Twakujjukira munnaffe n'okumusabira. Kisinga okumisinga kwege mema kijjo tasobola kwerabira kuva yatuuka ku maaso. Bingi nnyo. Bingi. Naye yafa ku Mande nga 16. Naye before nga 8 si ye Women's Day twali naye. Yajja n'andabako nga balina epalaso nga bannoonya okuntwala kuntambulemu konsanyuke era lwe lunaku lwe nasembayo okubeera yandibadde wala nnyo obuyinza bwa Mukama kubanga yali atandise era okubeera waggulu ennyo. Ennyumba gye yali azimbi ye eri kukikupanawo terina kyeriko eri awo bubeezi waliwo ebigibulako tennaggwa era tewali asulamu naye twateekamu omusajja just temwagizimba gimala so beberenga kyakujjukira temugenda gyongera ku kintu kyonna tujja kugyongerako era twatandise okulaba nti tutandika okugyongerako twasoose nakuteekako lights zino solar lights egamba ng'erinnyo mu nzikiza ne tugamba kasooka tuteekeko amataala gagyetooloowe ereme kubeera nnyo mu nzikiza. Abantu beebuuza abalongo ba Eke nalo nga baleeta n'embalako bakyali Bulaaya. Abalongo bali Bulaaya tebannafuna mpapula zibatambuza baagala nnyo okujja naye obuzibu mpapula so balinze empapula ko bajje Uganda kirabika era of course balina kujja nga balina mpapula oba tolina bikwogerako tosobola kutambula naye nalongo tumuwuliza tubuuzaako ku ssimu atubuuzaako ku ssimu tajjako oludde omulaba naye nga twogera ku ssimu ate abaana twogera nnyo era baagala nnyo okujja baatawaanya bajjajja baabwe twagala kulaba ku bajjajja naddala jjajja Prosi nakato bamugamba nfaanana kati njagala genda kulaba ku jjajja Prosi gwenfaanana era batawaanya nnyo era kiri mu pipeline saawa yonna kijja kutereera. Aba Emma waliyo omu ali Australia ye Malayika Mayanja era naye ali 8 years. Bamutuleetera nga Emma amaze okufa netumulaba nga ddala mwatuufu era ne Jose Kamiri yagenda Australia n'amulambula. Gwenga omukyala alina abayimbi abangi abaana buno bayimbi abantu bali basajja singa mukolayo ekivulu kijja obugenzi emba ku kimubeeramu abaana ba Eke kati we twategekera okubikola covid najja twalinaawe jjukira covid najja n'olumbe nga tugenda kulwabya essente tuzisasudde buli kimu tumaze okukisasula tulinda kulinnya mmotoka ne balangirira lockdown
kati jjukira emyaka egyo gyonna gye twamala tuli waka gyatuzza nnyo buli omu emabega.